Uganda mugamba muti masuze muti oza muraba nga bampaludde ne bankuba naye ng'ekinkubye ogamba kimuganda wange kuwagira Kyagulanyi kitegeera nali ntambula nga ngenda ensanga ekipande kya Kyagulanyi Robert Sentamu nga kijjuddeko ekifuufu nalina akatawulo mu nsawo kati ngenda nga kaduuka nengulayo amazzi ag'ebitaano naye nga iwa mu katawulo kange nga njala nentandika okusiimuulako ku kipande nenkisiimuula bulungi nkirongoosa kati nali nkimaliriza nali ndi awo ne ndaba ppiki zajja bbiri kuleka abasajja bali mu leeya ne bavaako ne bazisimba lumu ne bavaako balina emigo ne basooka bankuba ne bankwata muno bwe bati basooka bampalula ku ttaka nga bankute bwe bati ne bampalula ojjanga neeri simanyi baana basimatuka ntya nabalekera essaati gye nali nyambadde kubanga yali yankute bwati amapeesa naye nga sumulo ne gakutuka ne kisaawo mutwe wenti nenziruka sibireeyo mu kisiko eyo wali omuzira kisa yansanga munnange nanyambako nankwata ku mukono mpola naye nga bankuba bambuuza lwaki wagira Kyagulanyi ku myaka gyo gisaana kubanga giwagira Kyagulanyi ayagala kufoko ayagala kubonaabona biki ne boogera ebigambo bingi naye nga omuzira kisa oyo nanyamba bami nantwala mu kaddwaliro awo kakiriniki nefuna treatment kyekyo era kyankubiza era kanenyigeko munnange ate tunakola ki ensi yaabwe si yaffe Obase soko bawemu baliwa aba abasajja bajja ati tulaba bansanga sambadde naye kakati bwe mulaba wano ekibomboola kiriwa ate wali kali lwaki babeeraawo ne batyatya mayinja tugende tulumbe ground kati batidde omuwala abadde ankubidde namwamba bagenda Katikkiro ali atya bannange ali muluwummula bwe muba mumulabye mugambe bannange mutumiddeko mbadde newagala leero sigadde ennaku 3 zokka kyokka nga akalulu keeyongedde okuwooma abantu batwaniriza buli wetudda olwaleero tugenda kuddamu tutabaale wano mu muluka we nazaalibwa mu Kawempe 1 parish era tugenda kutandikira wano wennyini mu Kalule zone wano ku luguudo lwa Roko tutandika okutambula kansala Isima Nsubuga yakulira ejjeka wano mu Kawempe 1 era gwe tugenda okusinkana atulage bwe tunaatambula tujja kumaliriza olunaku n'olukuŋŋaana gaggadde olukuŋŋaana obookwaya okugenda okubeera namungi w'omuntu omugenyi omukulu agenda kubeera pulezidenti waffe Kyagulanyi Sentamu era bajje abantu bonna ab'ensi eno abaagala okuwulira ebigambo eby'ensonga ebijjudde essuubi ebijjudde enteekateeka ey'enkyukakyuka tugenda obagamba ebigambo ebirungi Kawempe North omanyi ffe tumanyi ebigambo eby'ensonga by the way bali bannaffe ebigambo bye boogera tebikwatagana na bwammemba bwa paalamenti boogera emboozi yakugogola myala ebintu ng'ebyo okukuŋŋaanya kasasiro ate ng'egyo emirimu gya gavumenti ez'ebitundu mujje muwulire ebigambo nga bigambo ddala bya mmemba wa paalamenti mujje muwulire ebigambo eby'enkyukakyuka
bannayuganda okutwaliza awamu ne bannakawempe North ekitundu ekikwatibwako okulonda kuno okujja. President Luli bwe yasemba okujja okunoonyezaako akalulu ebyaliwo abakwatibwa baateereddwa lunaku lwaggulo ab'ebyokwenda tebabayisa bulungi. Omulundi guno totidde ne kampuni. Nze siina gwe nnyinza kutya n'akatono naddala nga muntu wa mpisa mbi alinnyirira eddembe ly'obuntu omubbi n'akyemalira aleeta agavubuka gakawuula ng'aganaanise mu gambala agaddugavu. Oyo alina okuba nga yatukuuma ate nga yalinyirira eddembe lyaffe sisobola mmutya nnyinamu eŋŋanga. Genda osome Bayibuli ejja kukulaga bulungi nti singa Dawudi yamala ne yeekweka mu mpuku teyalisobodde kukuba n'awangula Goliyasi. Nze nange sisobola kukutya ne bw'oba olina obuswiriri naye ng'oli wampisa mbi oli mubbi olinnyirira eddembe ly'obuntu oyagala okufutyanka amaanyi g'abantu okulonda kwabwe. Nina okweŋŋanga tebakulimba gwakutte emmundu mbunyinamu n'okutya namu n'akatono. Sikutya naawe General Museveni nkubuulira bw'otaabuulirire bantu bo ate akaseera kagenda kutuuka nze nkubuulira. Bwe mubanga mulaba kati ng'ebyambalo byaffe bino nga bibatiise bitali bya bibomboola tujja kwekuluumulula tugende nga tujja eyo ku poliisi. Bwe muba mutwagala tujje ku poliisi nga tubyambadde bwe muba mulowooza kya bumenyi bw'amateeka mutuwulire. Mugaziyo amakomera bwe muba kyemwagala gwe General Museveni ne banno. Tetubatya ffe twagala demokrasi ya bukale mu ggwanga lino. Twagala enfuga ennungi. Tetugenda batya kuba eno y'ensi yaffe be tutaagirwanirire tetuyina walala wakulaga. Ani anaagenda e Congo ng'ate ewaabwe aleseewo olw'okuba waliwo abakwata mundu abaasiruuka empisa tetusobola kutiitirira ku lw'ensi yaffe. Tujja kusigala nga tulwana, tujja kusigala nga twogera ebyensonga, tujja kusigala nga tutambula wano ku mugongo gw'ensi. Tebakulimba. Alina mugambye General Museveni kandowooze bamutwalira amawulire gano nti bwe kekanaamutanda n'akwata mu kalulu kano gwe nze tandabangako yali andabyeko nga nzibyeko akalulu anaalaba akanvaamu. Mwebale nnyo mwebale bitala. So bannakawempe baako nekyobagamba nga tugenda mu bannakawempe North mbasaba ng'ennaku z'omwezi 13 tulonde Nalukoola. Temufuna n'okuwuddisibwa n'akamu nti obuwanguzi bwaffe banaabubba nga babubba babutwalawo. Tujja bulwanirira, tujja bukuuma. Gwe nno mwannyinaze Nambi nkusaasidde toyina bakuwagira. Olowooza mbuno mbu abo bakitaawo abo ab'amagye n'abalala mbu bajja kukulangirira lwampaka olayire ng'otambulira ku bitaba by'omusaayi nga musse baganda baffe ne bannyinaze. Ebyo byappa. Weebuulirire wekka na wekka. Toyina buwagizi wano. Wava buvyeyo gye wava. Muteekateeka kubba bululu bwaffe ani anaabakkiriza obbubba. Mwabakwata mundu mwebeereremu mufune empisa. Bino bye mukola bibi nnyo ebyokulinnyirira eddembe lyaffe. Bw'oba oli wajja ati ng'olwanyisa bannalukalala, ng'olwanyisa balumiramwoyo abatujju. Lwaki olumbagana nze omusajja Nalukoola? Amaanyi gange nga ga kigambo, amaanyi gange nga ga peni na lupapula. Lwaki oleeta emizinga? Lwaki oleeta emigemerawala? Lwaki onnumbagana ne waya zino zisolido? Mwebuulirire. Ate nammwe abavubuka ba ghetto be bateeseteese okuleeta mujje mutabangule mumanye eno y'ensi yammwe. Ffe be mulumbagana ffe baganda bammwe. Obwo obusente bwe babawa busente butono nnyo tebusobola kununula nsi yammwe. Munadda wange ensi yammwe mugyonoonye olw'obusente n'enkola ey'abannakyemalira. Mwebeereremu, mwebuulirire, mulowooze ku biseera by'eggwanga eby'enkya. Mwabakwata mundu mwerabidde biki ebyatuukawo. Obote yayonoona ensi eno naye gw'olaba emirembe giriwa gy'ali naye talina mirembe. Ne famire yeera naye buli batambula babakusongamu abo. Beebeereremu. Jeno Muhoozi weebeereremu gw'okyali musajja muto. Weetereeze leka kubeera nga gwakulira bino ebikolwa ebitajjansa. Weebeereremu. Fe amazima tetukutya nkubuulira kuba ensi yaffe tetusobola gireka. Oba oli si mucwezi naye nga Munnayuganda alina okunyumirwa ensi ye.
mwebale nnyo mwebalire ddala. Aya basi. Aya basi. Lelo lunaku lwa leero HCMA eke Commander Nzaliko. Leero tulina His Excellency Robert Kyagulanyi. Olaba kanso bwe yanyumye. Soko mwetegereze. Kano kaka. Abalamu gona. Banga agenda okuva muhoze nokasa natunyumira bannange labako jabwe baawo jabo kimanyi eyo apakati eyo mwena muziteekeyo ukukozirwa kanso Yombi. Menya kabiri. Kale. Ayo. Kusai bana nitugira kulanga. Tugende wow. Yandala. Nenga mwamulabe wansi nga mwagirabye. Kasole wansi bidaka gatowa Mwagirabye. Mwamulabe bwe yanyumye. Mutuyitale. Kati baboy tujivuge. Akero akalimu ebiduga. Ndowooza mbatadde. Olowooza sibatadde kati? Katulinde nga tuddako. Zabuna ndowooza n'obwenzija? Nkyabalimu. Naye nga tuliraanye. Oba ngende muli ere ya drum. Tukyaliko temugenda kwetuli. Aba Facebook bye bye. Baleke. Tembaleke kiwama tugenda kuddamu mikwano gyaffe abalongi. No, you can watch chamba the one person of Byaddala onangambe protest vote byaddala bikaso tomulabye byaddala buli kimu kyolaba wano kyaddala mwaduze muneewonyesa bino ebyamwe bagabire naye bino bagula bigule ate si byalayisi kakadde nga tolina kakadde ate ogula ovolo so hey muting Facebook DJ tesobola kuwangula maanyi tesobola kusinga abantu ekirala nabo bennyini yemwabo ab'amagye ababeeraawo bangi ku bo bawagira ffe kuba bamanyi nti tuli ku nsonga y'eggwanga lyaffe tetulinaawo nsi ndala okuggyako eno Uganda mwe tulina okunyumirirwa demokrasiya n'eddembe lyaffe so tulina kusigala nga tuwogera
Papa, netuddeyo. Mali papa yatuliddeyo. Tuddeyo ku main. Tuddeyo ku main. Kuba eri wanene. Papa yatulidde nga siri musoni ye. Waliro mugenda kupawulira ndalamu omubeereko mugule buguzi data atabange kubanga mbawo wano watuli mu zone mwena mwemanyi. Yes, abalabe balungi aba TK Media UG, it's me Eke Commander as usual. Tuzema tetubakomeza. Nagenda kikaziba ntono nnyo. Okudda ziba ntono nnyo. Nga twabazizaako dda ku mukutu. So tuline kaso na sharing ngambe tugenda kunona president. Ate mutumanyi am code Eke Commander. Hey Ismail, assalamu alaykum warahmatullahi. Ismail TV. Enamba yange najibamu kutugwa Ismail TV na charitable organization. Kati Ismail chetunakola. Ismail TV gwe njogera nawe omwe enamba yange yachuka isimu yange bajiba nenva mu mukutu. So Ismail genda kumfuna otya Ismail. Eiza agenda ku TikTok otekemerinya Eke Commander. Ogende mu inbox ontere me namba Ismail njagala kudda mu group ya Feyo Busiramu. Tutambuze ensonga. Assalamu alaykum warahmatullahi. Nalu Akaruruma bakaina mami. Genda ku TikTok Ismail otekeyo Eke Commander Media. Ogende mu inbox onteremu erinnya lyo obambo tekeye namba y'esimu so okuda mu tukwatagane. Amukulembeze. Abdul Latif, assalamu alaykum warahmatullahi. Balala site. Wana bambarra. Kankunda. Abagala bu selfie. Futuli okubalaga ekigenda mu maaso kati ekiri live kati ongeza byakati mbajukiza nnyo ne mukyala Segirinya tuli naye
abajeri munda bajja wano abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.